Yes, webale kubanga okyali ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala ate ggwe ebyensusso nkwebaliza ddala ggwe ya subscribinga ku channel yaffe eya Red Zone TV wabula naawe atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza nyongera okubeera nga nkutegeeza nkusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna n'amawulire wano genjagala okubanga nkuwa amawulire gano nja kusaba onzikirize sigenda kubika sigenda kukonfaminga sigenda kugamba nti Dogo City yasangiddwa nga mufu oluvannyuma lw'okubeera nti yawambibwa wabula olw'okuba nti bangi bambuuzizza tuwe ku mawulire ga Dogo City mumumanyi ono omu ku bantu oba ku bavubuka ababadde batambulira ku gaali eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira oluvannyuma lw'Abannayuganda ba Generation Z okuvaayo ne balaga obutali malivu bwabwe ne balaga okwekalakaasa nga balumba Parliament olukiiko olukulu oluteesezebwamu waliwo amawulire agafulumye abamu ku basibe ng'ono ye Dogo City mbu asangiddwa nga yattibwa olw'embeera gye yayisibwamu olw'ebisago ebyamutuusibwako wabula njagala nkwate bulungi sigenda kubika njagala nkuwe update season olw'okuba nti zibaddeko demand abantu muzze mu inbox yange nga mumbuuza Dogo City story ki getulaba matuufu oba si matuufu ngenze nemba nga nkebera ku mikutu egy'enjawulo gyenkakasa nti bano be batera okubeera nga babeera okumpi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be batera okubeera nga baba n'amawulire agali first hand nange nensalawo mbeere nga nkuleetera oba oliawo naawe mwonajja nga naye amawulire amatuufu agasembayo ku Dogo City nago bwe tuli mu kubeera nga ate tugakuŋŋaanya kugambye ompuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV ebigambo byange njagala bibeere kiriya era bwe batompuliriza ojja kuŋŋamba bulungi nnyo Dogo City amawulire galaga kusinzira gatambula nti asangiddwa nga mufu gye baali bamusibira wabula nkutegeezezza nti sigenda kubika sigenda kugamba nti Dogo City kituufu nkakasizza tiyasangiddwa mufu wabula njagala okkirize mbeere nga ate nkuwa okusinzira ku mikutu egy'enjawulo jjukira ebibadde mu ggwanga Uganda mubimanyi bannayuganda bazze bakwatibwa bangi era bazze babuzibwawo abamu ne battibwa abamu ne bataddamu nakulabikako yadde olunaku n'olumu kakati njagala okutegeeza gwampuliriza nti agamu ku mawulire agatambula nga galaga nti Dogo City asangiddwa nga mufu eitha mu kaduukulu gye baamusibira oba olw'ebisago ebyamanyi byamutuusaako nga bayinza okuba bamuddusiza mu kifo ekimu eyo nga gye yafiiridde Red Zone TV kwoli bw'oba tonna subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ngenda kukutuusaako okuva gye bitandikidde ngenda kukutuusaako okuva gye biraga olw'ensonga nti wabinsabye kanzije mbeere nga nkuwa amawulire agakakasiddwa nze gendowooza nti matuufu ogafune wano ku mukutu ogwa Red Zone TV kanzije ngaku ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali wale nnyo yita ku WhatsApp kale ku mukutu ogwa Red Zone TV kwenjagala osinzire obeere nga ate otegeera ensonga eno ekituufu kye ki otegeere ekitambula ddala amawulire matuufu oba si matuufu njagala okutegeeza nti kino kirimu ebintu bibiri gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV okuzaako kemabega ennaku z'omwezi zaali nga 26 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu olwaleero ziri 27 olunaku lwabadde lwajjo David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'emikutu egy'enjawulo ng'aripootinga ng'ategeeza eggwanga ng'ategeeza bannayuganda naddala bannakibiina ekya National Unity Platform ng'abategeeza Dogo City oba Karamagi Alex abangi gwe mumanyi nga Dogo City amisinga era okuva we yakwatibwa oba okuva we yabulwawo teri amanyi mayitire ge teri amanyiwa gye yatwalibwa oba baamuwamba oba baamukola biki teri amanyi era yavayo n'agamba bw'ati
Karamaji Alex aka Dogo City is also missing, having been taken away by armed soldiers at the start of the week from Kamocha. His whereabouts remain unknown. Dogo City oba Karamaji Alex yakwatibwa abasajja b'amagye, abasajja abaali bambalidde emigemerawala ne bamubuzaawo okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform ekikadde ky'e Kamocha. Bwe bamubuzaawo kati wiiki egenda kuwera nga tetumanyi wa gyali, tetumanyi wa gyasangibwa. Omukulu amanyiddwa nga Saasi Marvin, ono nga y'omu ku bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform, naye era n'avaayo ku lunaku lwe lumu n'ategeeza Comrade Karamaji Alex in bracket Dogo City was abducted early this week at the NUP headquarters. He remains missing. Oyo bamuyita Saasi Marvin, naye n'avaayo n'akonfaminga Karamaji abuzeewo. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kukutwala mu nsonga eno nkugambye kirimu side bbiri, kakwate empola ompulirize ate ng'oli mu kkakkamu. Saagala opanikinge kuba nkugambye sinna konfaminga, sinna kakasa, wabula nze nina okulipotinga kye nnina wano ku mmeeza yaffe eya Red Zone TV. Edi Mutwe ono nga yakulira ttiimu eya security ey'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo naye ku nsonga y'emu era ku lunaku lwe lumu olw'ejjo. Earlier this week at NUP headquarters, our friend Karamaji Alex aka Dogo City was kidnapped. We don't know where he is. Nti muganda waffe yawambibwa era naye ng'alipotinga ku nsonga y'emu, tetumanyi wa gyali. Shamim Malende ono nga ye y'omu ku bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform yavaayo n'ategeeza lunaku lwajjo essaawa nga 24 eziyise. We spend the day today searching for Sammy, the mighty family, amanyiddwa nga Okanya Sam, Dogo City in bracket Karamaji Alex, Wambi Peter and others at different security facilities. Nti olunaku olwaleero olwayogera ku lwaggulo ye n'abamu ku bantu batera okuba nga akwasaganya nabo emirimu, njogera ku Shamim Malende, yategeezezza nti twasiibye tutalaaga ebifo ebyenjawulo bye tumanyi bye batera okuba nga basuulamu abaana baffe abawambiddwa, bye tumanyi bye batera okuba nga bakozesa nga safe houses. Twasiibye tubitalaaga nga tugezaako okunoonya abamu ku bantu abaabuzibwawo, abamu bakwatibwa mu kwekalakaasa, abalala baabuzibwawo bubuzi bw'emmotoka z'amagye nga tebamanyiddwa nawa gye babatwala. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza Shamim Malende yagenze ku mukutu gwe naye n'akonfirming ensonga eno nti Dogo City talabikako, era n'ategeeza Flying Squad Nakawa, UPDF Intelligence and Security Office Mbuya and Kibuli CID and they all denied custody. Search continues. Kitegeeza nti bwe batuuse mu bifo bino wammanga omuli Intelligence and Security Office eza UPDF mu kitundu eky'Embuya babaganye okuba nga bayingira banoonye. Bwe batuuse ku CID Criminal Investigation Department ekibuli babaganye okuba nga bayingira, n'embifo ebirala byonna oba ekya Flying Squad ekisangibwa Nakawa nabyo babaganye okubeera nga bayingira mu kifo ekyo. Honorable Yombya Godfrey naye munnakibiina ekya NUP naye n'avaayo n'alipotinga ku nsonga y'emu. Beka Sebatindira naye n'alipotinga ku nsonga y'emu. Big Eye Saabayimbi mumumanyi oyo naye yalipotinze ku nsonga y'emu era naye ng'ategeeza nti munnange muyimbi munnange omuto munnakibiina munnange ekya NUP nze nga Saabayimbi Big Eye njagala okutegeeza eggwanga nti bannange tunoonya Karamaji amanyiddwa nga Dogo City. Kati wuliriza olunaku olwaleero amakya g'olunaku olwaleero wetwogerera essaawa ntono nnyo eziyiseewo wetwogerera gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, emikutu egy'amawulire mingi nnyo givuddeyo era gitandise okubika n'okulanga okutegeeza eggwanga nti Karamaji Alex oba Dogo City amaze okuba nga afa, nti era asangiddwa nga mufu. Nkugambye sigenda kubika wabula ngenda kusinziira ku mikutu gino nkutegeeze olw'ebbanja lye muntaddeko nga mummanja ensonga ya Karamaji ntuufu oba si ntuufu. Kati wuliriza ng'oli ku mukutu ogwa Red Zone TV, tutambule mpola mpola mbeere nga nkutuusaako ensonga eno gwe munnange angoberera ate na subscribe nga kikole tubeere nga tetutegeeregana. Kati wuliriza ntandikidde ku gimu ku mikutu egy'abamu ku bantu ababeera ku kitebe ekya National Unity Platform, ono bamuyita Mr. Kawempe. Mr. Kawempe yagamba Karamaji Alex aka Dogo City is missing. Uganda Security Agents please, omwana aliwa. Ono Mr. Kawempe nga ye muyambi
wa Honorable Segirinya Muhammadi avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo. N'entambula n'enkebera omukutu ogwa Digida FM 16/5 gulina ne bulutiiki guli verified gutaddeyo nti rest in peace Dogo City owa People Power asangiddwa ng'afudde oluvannyuma lw'okuwambibwa. Tugenda mpola mpola oli ku mukutu gwa Red Zone TV atanna subscribing nkugamba kikole obeere nga ate otambula naffe ku mukutu guno. Omukutu ogumanyiddwa nga SK Media Uganda nagwo ne guteekayo rest in peace Dogo City yattiddwa. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV nkugambye sinnayagala kuwa kigambo kisembayo kubanga nze sinnaga confirminga. Sama Uganda Media bwenjogera ku Sama Uganda osobola okitegeera. Ono era nga y'omu ku bannamawulire ab'ekibiina ekya National Unity Platform, y'omu ku bannamawulire aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abali official. Mu ddakiika nga 2 eziyise wenkoledde eggulire lino agambye bw'ati, oh no, Dogo City waffe bambi nedda sinnabikkiriza, kale it's unbelievable ekyokubeera nti Dogo City yattiddwa. Nengenda ku mukutu omulala baguyita mutabani wa Tamale, oyo mwenzi oba temumumanyi nemmanyira bangi ate era mumumanyi, ng'ono naye y'omu ku baana ababeera ku kitebe ekya National Unity Platform era nga naye ensonga gy'aleeta tuba tulina oggiwa credibility kubanga ali ku source era naye asobola okuba nga kyatugamba kituufu. Agambye bw'ati, kitalo nnyo mukwano gwange Dogo City naye nkakasa buli akirimu agenda kisasulira. Kati nno zino ze zimu ku posts ezireetedde bannayuganda amaziga n'okutya n'obunkenke nti Dogo City alabika attiddwa. Wuliriza, waliwo omukutu omulala guyita Niles omunakyalo wa Bobi Wine agamba nti owulire eggulire n'olowooza bakulimba ate nga bya ddala. Rest in peace comrade bro Dogo City. Njagala tugende empola paka wenkutuusa ku nsonga yange gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga eno njagala tutegeeragane bulungi obeere ng'ogiwuliriza. Ensonga lwaki nkuleetedde eggulire mu format eno njagala tutegeeragane era saagala kunkootinga bubi. Wuliriza, Ow'omukisa TV eno page eri official kuzimu ku page ezitambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga nannyiniyo bamuyita Swabula Ow'omukisa. Oyo nga wetwogerera agenda nakuba kidaala bagenda mukuba mpeta. Ono ye president ow'abamawulire ab'ekibiina ekya National Unity Platform ataddeyo kitalo Dogo City kaffe era nga naye wanateekawo amaziga n'omutima ogumenyese nga kikulaga Dogo City byaddala labika attiddwa. Ne tugenda mpola mpola n'enkuzaako emabega. Twali twakava mu kalulu aka 221 Mubiru James abamumanyi mumumanyi yalangibwa nti amaze okuba nga attibwa oluvannyuma lw'okuba nti yali awambiddwa. Baamubika nga bagamba nti Mubiru James amaze okuba nga attibwa mu kaduukulu gye baali bamusibira. Ne tufuna amawulire agamu nga galaga bituufu amalala nga galaga tegannakakasibwa. Wabula Mubiru James yali mu mbeera mbi, kyagenda okuvaayo Mubiru James yali bubeezi mu mbeera mbi naye yali tannafa. Nze ndi wano bagumya naye ate nga saagala kugamba nti oba amawulire mafu oba matuufu wabula olw'okuba mumboozezza ate nga mwagadde embeere nga bawa. Njagala okutegeeza nti ensonga bw'ejja wano tusooka kugyetegereza ne tusooka tugiweereza abalala ne babeera ne balyoka bafuna amawulire oba gali credible oba matuufu oba bwe gaba nga si matuufu ne tujja ne tugakakasa. Wabula kati genjagala okubanga nkuwotegeere agatambula galaga Dogo City asangiddwa nga mufu gye baamusibira. We twogerera amanyiddwa nga Sam Okanya abangi gwe mumanyinga Sami Damaite family y'omu ku bantu abaabuzibwawo era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza Sam Okanya oba yavuddeyo n'ategeeza Sam Okanya yazuuliddwa ng'ali ku CPS newankubadde ng'era naye embeera gy'alimu si ennungi ennyo era naye n'atutegeeza nti twongere okuba nga tumuteeramu essaala. Kakati ebya Dogo City byebyo byakavaayo gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanna subscribe nga nyongera okujjukiza nti kikole kirira wansaawo wolaba ekigambo subscribe kikwateko naye nange nkuwa amawulire omutima tegundiimu mujja tusaasira amawulire agamu. Waliwo omukutu baguyita KFD Media Channel gwavuddeyo olunaku olwajjo yesterday but one nga bagamba Karamaji Alex aka Dogo City was abducted on 23rd July 2024 near the NUP offices by men in UPDF uniform.
amagye ga UPDF ge gawamba ne gamunona okumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform. Njagala okutegeeza nti wetwogerera amanyiddwa nga Karamagi Stephen Karamagi Alex abanyi gwe bamanyi nga Dogo City, amawulire galaga nti bamusanze mufu enkya y'olunaku olwaleero gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naye nkugambye sinze mpulira saagala mubika kubanga ekyamazima obuzito obuli mu kintu kino temubumanyi, era nze mujja kunsonyiwa sijja mubika wabula njja gabaleetera gonna nga bwe ganaabagazze. Agajja galaga tibamusanze attiddwa, naye ngenda kugezaako okugeza okugafuna okunoonya soosi yonna n'okutetenkanya okulaba nga ntuuka ku mawulire gano amatuufu mbeere nga ngakuwa. Naye nga kyenjagala okutegeeza nze siri wiringi kubika Dogo City, newankubadde nga siri era mu kuwakanya mawulire, naye era siri wiringi kubika Dogo City. Temumanyi buzito buli mu kintu kino. Bwe ganabanga amawulire gakakasiddwa, era nze abamu ku bantu b'ennindo okukakasa kino kuliko ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era bw'anaaba tannaba kikonfaminga n'abali okumpi abagamba nti yasangiddwa nga attiddwa, nja kwetaaga okumanya kitundu ki mwe yasangiddwa era yali yateekebwa mu kaduukulu ki, mu kkomera ki, oba safe house ki gye yasangiddwa nga mufu. Bwe binaaba sinnabifuna munsaasire, obulumi bujja kuba bungi nnyo obw'okubika Dogo City. Abaana bano bato okufiira mu bintu bwe biti, abaana bano bato bawaayo omubiri gwabwe, bawaayo amaanyi gaabwe, spiriti yaabwe okubeera nga balwanirira eggwanga lyabwe. Tebalina tteeka lye bamenya, tebalina musango gwe bazizza, wabula kulwanirira nkyukakyuka na kulwanirira ddembe lyabwe. Bwe kiba nga ddala mawulire matuufu Dogo City yattiddwa, aba UPDF tugenda kukola eggulire ezzito, era abali mu nsonga eno nange wano ku Red Zone TV nja bategeeza nti bateekwa okubeera nga bakisasulira. Kati gwampuliza ku mukutu gwa Red Zone TV njagezaako okunoonya sources endala. Wenkoledde eggulire lino nkugambye simanyi budde ki bwe kikutwalidde kufuna katambi kano, simanyi budde ki bwe kikutwalidde kufuna ggulire lino, naye nga wendikoledde essaawa ziri 7 n'eddakiika 45 wenjogerera wenkoledde akatambi kano, era amawulire gonna bwe gavaayo nga gakonfaminga ensonga eno, tugenda kukola program namutayiika ku ggye lya UPDF. Ejja kumala essaawa nnyingiko kubanga kino kiba kisusse. Gwampuliriza naawe osobola okunjulira. Ono omwana Dogo City mwana muto, talina musango okuggyako okulwanirira enkyukakyuka oba okulwanirira eddembe lye. Bwe biba nga ddala bituufu nti attiddwa, asangiddwa mufu, ekyamazima UPDF yebeemusse, era bateekwa okuba nga bannyonnyola. Amawulire gano agajja mujja tusaasira, agamu gakangamukko naffe ffennyini gatutiisa, naye kkiriza nsooke nkuwe biva mu bannange, then oluvannyuma ngenda kujja ne confirmation nkugambe Dogo City mulamu oba confirmed Dogo City yasangiddwa nga mufu. Naye bwe mba sina confirminga kkiriza sijjagga kuwaago, wabula kankuwe updates ebitambula byo byebyo ebyogerwa ku Dogo City oba Karamagi Alex. Naye nga bwe nakugambye nti kati abadde omu kuba ku security team abaana abadde batambulira ku ggaali eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dogo City atambudde ne His Excellency mu Western Tour, countrywide tour y'ekibiina ekya National Unity Platform, nga talina buzibu bwonna, talina mbwa na muntu, takasuka mayinja, talina fujjo lyakola. Abadde muwagizi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abadde omu kuba security, talina kacyankalano konna ke yali akoze, talina fujjo lyonna lye yali akoze, era ye muntu gw'obadde tosuubira kubeera nti banaamuwamba n'omuwamba, kuba musajja twakola mulimu gwe ogw'okugaadinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye bino ebijja ebivaayo bitiisaamukko ku mwana amanyiddwa nga Dogo City. Kugambye ngenda kwongera okuba nga nnoonyereza ku nsonga eno, nsekinge ku bannange, ate tulabe engeri gye tuyinza okuba nga tufuna amawulire gano, then tugakuwe n'ebiddako byonna ebinaddirira obere ng'obitegeera bulungi nnyo. Mukutu gwa Red Zone TV kwoli kw'osinzira okuba nga kw'ompulirira, ate na subscribe nga kikole obere nga ate otambula naffe. Njagala okutegeeza nti bw'oba tosubscribinze amawulire agamu gajja kukuyitako, so kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification yako kakuyambako okubeera nga ate tomisinga nsonga n'emu, era obeera omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo. Dogo City amawulire galaga nti asangiddwa mufu, naye kanzije mbeere nga ate nkuwa ekituufu kye ki. Sigala ku mukutu guno
obeere ng'otambula naffe. Nyongera n'okutegeeza ku mukutu gwaffe ogwa Uganda One. Bw'oba nga totuwuliridde wano ojja kusobola okugenda ku mukutu ogwo baguyita Uganda One. Ensonga zijja kuba ate nayo zitambulirayo. Amawulire g'otasanze wano olwa jaamu gwe tuba naye osobola ate okugasanga sayidi eyo eya Uganda One.